Kali kaseera kazibu kyali kiseera kizibu nga Yesu alokola omuntu n'ennaku ze nga ziwedde addeyo mu kitiibwa mu ggulu njegere ne bamukuba nga bakunguzza kyali kiseera kizibu nnyo kyali kiseera kizibu nnyo nga Yesu alokola abantu. Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja mbaniriza mu kifo kino nga bulijjo nkusaba osharinge vidiyo eno. Nzikiririza ddala Katonda omulungi w'ekisa nti nno tetujja kuvaawo nga bwe twazze. Njagala kubeebaza olw'okutambuza message zonna ze tuba tuyisizza wano ne muzitambuza ne story endala developing mu kabokisi eyo, discussions zeeyongera mu maaso, ebibuuzo bijja bingi ekitegeeza nti nno muba mwabiwulidde, muba mwabitegedde, ate tuba tweyongera okumanya kuba buli vidiyo gye tukola ezaala ginnaayo, buli vidiyo gye tukola evaamu ginnaayo. Vidiyo y'eggulo yavudde mu vidiyo gye twakola nga 16. So awo nane wabeerawo debate, kati ate debate eyo ye yaleese vidiyo y'eggulo. Nebaza Katonda omulungi ow'ekisa nti nayo mwagitegedde bulungi. Waliwo n'ababadde balina ebibuuzo baŋŋambye ya kati watuzeemu, kati ekyo watuzeemu. So njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa nti buli kimu kitambula bulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 20 omwezi ogwokuna omwaka gwa 2022. Leero tugenda kusoma, ngenda kwogera ku buvunaanyizibwa. Ffenna buli omu akola kyalina okukola awatali kulekerera mulala. Bwe tuba bakuggusa lubimbi luno, buli omu okole ky'olina okukola kuba buli omu olina ky'olina okukola mu mbeera zo mu butono bwo. Ate gwe omutono yeeyita omutono, olina ky'olina okukola ekisobola okuyamba omunene, either mu kumuggyako oba mu kumuteekawo. Leero njagala okwogera ku kukolera awamu okutuukiriza obuvunaanyizibwa, kubanga obuvunaanyizibwa bwe tulina wano ng'oggyeko obw'okuwangula okutuuka mu nsi ensuubize ey'eggulu, naye ate tulina n'okununula eggwanga lyaffe. Kati mu Bible and Politics leero tugenda kusoma ku ekyo okukolera awamu. Gwe ne koolabanga akatono kakole, Mukama wajja ate wajja kusanga wakutwale ku level endala. Gwe koolabanga akatono. Olumu twasoma ku bitundu by'omubiri ebikola ebitundu ebikola omubiri gw'omuntu omulamba. Twasomako ku butundu obutono obwali bunyoomebwa ng'obwoya bw'omu nnyindo, ng'ebisige, ng'olwala, biki obwo bwe buti obwo ne tulaba nga ddala buli kintu ku mubiri kirina omugaso. Bwe tutyo ne mu revolution buli omu alina omugaso. So ogenda kuwandiika ekitabo kya Matayo essula 3 olunyiriri, tuvudde ku lunyiriri olw'13 paka ku lw'15. Awo tugenda okusoma ebyawandiikibwa ebirala byonna ebinaaba bitwekoonyeeko. Ojja kuba obinootinga kuba nkimanyi bijja bbeerayo Mukama bw'aba ayagadde. Buli kye tunaakoonako ng'okinootinga ku ttaka, buli kye tunaakoonako ng'okinootinga, then vidiyo ejja kukula eveeyo bulungi. Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu wenna wooli. Maureen era yakutuusako puroguramu eno mu kanyoomero konna okwetooloola ensi yonna. Gwe kasito olaba ASP emabega w'emizindaalo, w'omuzindaalo bw'ati ng'omanya awo Maureen Skin Care waali. So Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu yakutuusako puroguramu eno okusaba mumuwagire nga bwe tunyirira, nga bwe tumuwagira, nga naye bw'afunamu ate nga naffe bwe tufunamu. So osobola okumwebuuzaako, osobola okugendayo n'akusomesa
okukola products ezo naawe n'otandika ate naawe n'oyamba abalala ate nga naawe bw'ofunamu tulina retreat mu Amsterdam, Netherlands, Amsterdam mu gw'omukaaga nga 3 okutuuka nga 3 ogw'omusanvu. Ejja kubeerayo. Waliwo leero omuntu azze mu kabox n'agamba sooka ompe ku eyo linki, nze ku Facebook sigiraba, mpa ne ku nnamba y'abategesi ne mmuwa ne mugamba yitayo. So osobola okujja mu kabox kange ne nkuwa linki eyo n'oregisteringa oba ne nkuwa ennamba y'abategesi n'oba contactinga ne bakubuulira ebisingawo oleme okumisinga. Oyinza okuba nga oli Uganda nga His Excellency yakulema okulaba. Tokayana kusindikagana kugira buti tokayana genda mu Amsterdam ojja kuba omulina bulungi, ajja kubeerayo. Gwe tokayana kuba anga onali Eddi Mutwe aba muzibu akusindika n'akuwogola ekibegabega kubanga naye aba ku mulimu gwe, bw'atagukola tujja mugoba. Ani yayogera? Kayindo Tafiire yagambye enanga aba ku mulimu gwe, bw'atagukola tujja mugoba. Naffe tusobola okugoba Eddi Mutwe gy'obeera ffe twamuleeta. Tusobola omugoba, tuwandika ebbaloni tumugamba President Eddi Mutwe agobwe. Lwaki abantu bakutuukatuukako bwe batyo nga Eddi Mutwe ali awo ne Akireewo tubagobye? Mweno omusaga kati wamma tukayana. Eddi Mutwe yakulemesa yakukuba ekikono awo takukkiriza kutuukawo. Genda mu Amsterdam ojja mmota buliro. First Lady waffe Babi Itungo ajja kubeera mu UK ng'ennaku z'omwezi 14 ogwokutaano, nayo tubeereyo tuweese omukolo gw'ekitiibwa. Waliyo ne events endala nyingi nnyo. Bw'oba oli mu UK ng'oli munnayuganda olina ekintu, olina product yonna gy'otunda, inbox me nkuwe ennamba bakuteeke ku program ogende abantu obabuulire byokola, oleme kubeerawo ng'ofa n'ebintu akatale kakubuze nga bannayuganda banno bagenda kukuŋŋaana bategeere ekintu okikola otya, kikola kitya, awo otandike life. Ne retreat mu America mu mwezi gw'omunaana temugyerabira omwaka guno, nayo gyeri mugyeteekereteekere, nayo tubeereyo mu bungi. Mukama abawo omukisa. Now tulina omwogezi w'oku mikolo, tulina akwata vidiyo, tulina omuzimbi, byonna by'oyagala ng'asobola okuzimbira buli kimu kye weetaaga ku ssente nga zeezo, newankubadde seminti yalinnye, ate ye tajja kuyongera ku seminti eyalinnye, ate ayongereko ezizeera akukube. Nedda, nga musajja wa mazima atya Katonda. Mukama bawo omukisa. Ebimu ku bye nnina leero sirina nnyo security alerts naye njagala kujjawo bino. Nategeezeddwako waliwo abaana abaali bategeese ebikonde byabwe mu bitundu by'erusaze awo, Lubaga mu bitundu by'erusaze, Masanafu awo, abaana ne babakwata, baali babitegese ne babakwata, bonna ne babasomba ne babatwala ku Odi Kampala. Abaana babasibidde ku Odi Kampala, okubajjayo tebakukkiriza, okubajjayo olina okuba omwana aba alina okuba ng'alina national ID, alina okuba ng'alina ID ey'omulimu gy'akola, n'emitwalo 30. Bayodde abaana ba Nuupu mu Masanafu awo, emitwalo 30 national ID ne ID y'omulimu. Bw'oba tobiirina bajja ne babatikka mu gumotoka gw'amagye, abaana ne babatwala, era babatwala mu kifo ekitanategerekeka. Nabagamba Pandagaali yaddamu ne muwakana, abo abaana bammwe bali Southern Sudan mu kitundu kye bayita Bolu. Mbabuulidde mutandika okikolako research. Bw'oba olina omwana wo nga baamukwata nga badde ku Odi Kampala, nga baamukwata juzi wano mu bya Easter, abaana baali bategese ebikonde byabwe, baana bavubuka, gwe mulembe gwabwe, abaana mubabuzizaako emirembe. Iffe twakulanga ebitundu, buli kitundu kirina ekisaawe, ebisaawe byonna mwabitunda, ebisaawe byonna mwabizimbamu, ebisaawe byonna mwabitwala, abaana tebakyalina we bazannyira. Naye bannange gavumenti ya Museveni, naye bannange kati abaana beetegekedde ebikonde byabwe,
gwe mulembe gwabwe abaana gwe muzannyo gwe balina gwe bamanyi ogwo muzannyo ate mulimu okitegedde babakutte abaana bonna babatadde ku pandagali babatadde ku kimotoka ky'amagye nakiyitaani fangafanga fayifayi piki fangafayi ne babatwala abaana abo babatutte bboolo mu Sudaani mbabuulidde ab'e Southern Sudan nabagamba bannaye Josa akamalo bagamba ku Mondo Mugisha kakwerege Sudaani muganda wange kakwerege Sudaani anti gwe gwejje no bendo lyawo abasumba b'e Sudaani mbabuulire distance away yourself from far away from Mugisha Mondo ali mu Southern Sudan ne mutabani wa Prophet simanyi Bushiri yamuje Addis Ababa bamuyitani toko bamuyita toka so abe Southern Sudan mbabuulira muve mu bintu bya Mondo ebyo muve mu bintu bya Mondo mumuleke Mondo lwaki Mondo kike kimulete senjiri Southern Sudan enjiri mugitwale enjiri mugirete kata mugirete Saudi Arabia mwe mukama lwaki naye mwe mbabuulira abantu abali naddala gye bamanyi nti abantu abali eyo tebaagala gavumenti eyo enjiri tagireetedde ba Southern Sudan bagireetedde mwe kukwatirako mmwe mbabuulira bebakwatira mu njiri ya Mondo tokuba simu yange bw'olirayo obutwa tokuba simu yange mbabuulidde kakwerege Sudan ekyo beera ng'okimanyi neba naye kakwerege ate ennaku zino yeefudde kakwerege bannaye mugende mugoberere kakwerege Sudan kakwerege kyakola ku nsonga z'omusinga in fact olwaleero nfunye abantu okuva mu Kasese side nga bangamba bannange mwebale nnyo naye mutulwanirire ku kabaka waffe kabaka w'ebukonjo mulwadde kabaka w'e Kasese mulwadde ebyaddala mbabuulira sawa yonna tusobola okufuna amawulire amalala now mwabe Southern Sudan mbamaze bwe mugenda mu bintu bya Mondo mwe mumanyi temutulajanira kyoliirayo gwamanyi jo nayogedde ku nsonga ya sukaali mbasaba twakwata ssente nga Uganda ng'abazadde ba Uganda ne baweerera abaana tulinayo abaana be bayita ba chemists simanyi ne ba physicians simanyi ba chemists temusobola tetulinayo bantu bayinza kukwata bisukaali bya Uganda ebyo ne mubinoonyerezaako mukyama ne mubitwala mu laabu ne mubikolako okunoonyereza ne mumanya gwe kitegeero okituwe kitegeero osirike sukaali yose nga mbadde nsobola omukeberera mu Bayibuli nandibadde nfunayo sample nenjiteeka mu Bayibuli nenjikebera naye ate sijja kusobola kumanya kawuka akyakalimu naye mwe ba chemists Katonda yatuwa amagezi abaana ba chemists baffe gye muli e Uganda temusobola mwe mukole report mugitereke mwe mukole report tujja giyisa ku social media gundi hard copies muzitereke olunaku lugenda kujja olw'okwansalinga ebibuuzo naye muleke kutulekera kintu tubeere nga abataaweerera abaana buli omukola kyolina okukola tugguse ekintu nabagamba nkugambe waliwo ebintu ebiri nga biinako nga tebisaana na kunoonyerezaako okufa kwolanya ani yamutta butwaki tebisaana kunoonyerezaako weebiri naye mu gavumenti eno tetusobola kufuna bwenkanya tetusobola kuwaabira nannyini gavumenti nga yatta ate tumuwaabire mu gavumenti ye nga Saabalamuzi ye yabadde chifu Moona Saabalamuzi ye yabadde bwati yakubirira ebintu banaye temwogera nnyo banaye muleke ate tugende tuwaabeeyo abantu boolanya balifuna obwenkanya lwakubeera nabo naye mmwe bannanga abantu b'eggulu mutabani woolanya yes all candidate wa NRM mu kifo kyolanya you are welcome star you are welcome what welcome oze mu kifo kitaawo mwabadde kitaawo nga yafudde nakyo days nawe enojja tetuya kuddamu bakaabira enjuju olanya tetuya kuddamu bakaabira mwana gwo kyali mwana muto ekyo ekintu gwo kyesonyiwa ovaako ki
wabula era mu negotiation babagambye ennyumba y'olanya temufaayo muleete omwana agire mawu tumukakkanyiza. mawu ye yabadde ajja ne buwalaba yabadde ayogera ennyo nga yataputanga yali wali muzeeyi tokaaba nnyo omutwe gujja kuluma muzeeyi tokaaba nnyo muzeeyi tokaaba nnyo. ne famire y'olanya ekifo ekiremedde kuba erina okumaliriza ennyumba y'omugenzi. awo nno mubaze mu byenfuna mubaze kubanga ogwo oguyumba mubadde mugenda kugupangulula mugutundeko bulooka mubadde mugenda kugupangulula. kakati nno wulira baleese mutabani w'olanya solo candidate wa NRM. mwebale naye bannange enkonge senga enkonge kuba emirundi ebiri mu kifo kimu nekuba leero nekuddamu enkya ne luli nekukeera gwabeera omusiru. Numwa nnyo okwogera ebigambo bino ku bantu abakafiirwa naye kati ffe tubakolere ki? Kubanga abantu beyo engeri gye balwaniramu okukulembera NRM mu Northern Uganda engeri mutabani w'omugenzi gye yeesowoddeyo ne yeesowotola kitegeeza mukyayagala NRM. Okay, wulira najja wano nembulira ku njiri y'omwana eyazaawa n'azaawuka. Omwana bwe yagenda bamubuulirira ne bamubuulirira n'agaana okuwulira n'agamba taata nze mpa ebyange ndye mpa ebyange nze mpa. Taata we n'amugamba nkuwadde ekibagundi ekibanja ky'egindi. Omwana n'abitunda n'agenda akiringa ne ba big boys. Yamala okukiringa ne ba big boys nga byonna abiridde biweddewo yala ne zimusimula 360% degrees zonna ne ziggwayo. N'agenda anoonya omulimu n'afuna omulimu gwa kabiriizi ng'alunda mbizzi. Mukama we n'amugamba siina mmere kati olina okufumba emmere y'embizzi ng'etukula kubanga kwolya kojja okulyanga kati nga by'embizzi kwalya. Naye Bayibuli egamba bweti nti olunaku lumu n'atuula ne yeddamu n'agamba naye bwire nga mbonyebonye nnyo kwegambe wakatongola ate bwenziza yafa ne katongola ngoba kituufu mukambwe naye yafa ne katongola ngoba wakirinzireyo ng'omukozi ntemetemere awo mu mwanya entemetemere mu mwanya awo ngende ensibe y'ente wakiri taata wakiri nga ndi mukozi nga siri mwana naye nga ndi kumpi ne taata. Naye Bayibuli egamba bweti ye yennyini yeyeddamu n'akeera ku makya n'agamba nedda taata namunyiiza naye nzizeyo waka. Ye yennyini nga kivudde mu ye. Abantu b'engulu bwe muli eddamu ne mumanya NRM kye bakola ne mutula ne mweddamu kuba ffe tubabuuliridde muganye. Bwe banaamala obbakongolamu omulala ne babakongolamu n'omulala kwegamba temunnaweera. Okay, beera solo candidate. Bwe mulituula bulungi ne mweddamu omanyi teri kintu kirungi nga kwezuula nga mmwe mwezudde mulituula ey'engulu ne mugamba mumanyi nti kaakati okuva n'olwaleero NRM ekoma ku Kaluma tekyali NRM kusukka Kaluma kudda eno. Kuba ekyo mbadde nkisuubira kaakati naye temunneddamu mukyakiringa ne ba big boys. Bwe munaamanya nti you are not part ku ba big boys abo mujja funa solution kuba ffe tetusobola bafunira solution mwe muyino gyefunira firiza hit. Ate byo mbyogera na bulumi eddagala erikawa lyeriwonya mbyogera na bulumi si kuba kudaalira kubanga you have disappointed me. Mbadde ngamba engeri gye batugyemu supiika leero oba tuwonye wakiri tugire temunnaba. Move on with NRM. Ba chemists ne ba scientists mutuyambe mukebere sukali wa Uganda. Olwaliro nfunye ripooti y'abantu abamanyi obukolero bwa sukali bwe bayongerezaako ku buli main branch kuliko obutoototo bwe bataddewo obukola sukali. Byonna abantu batandise obimpa bangambye mwana gwe oli musajja nnyo kuba ebintu obimanyi. Waliwo omuntu omu ali mu Masaka angambe baneyiwire nze mbeera wano ku lubiri enkoni eri waggulu ekyemmanga ng'oyambuka okkirira ku lusozi mu kiwonvu nti mbadde simanyi tino bakubyewo bomu ate vidiyo yonna akagiwulira bwe nkubye ey'essimu nga ne neyibba takimanyi nengenda nga neeyongerayo munnange kituufu ngenza okutuuka nga baŋŋamba kituufu bomu baagikubye ab'enkoni tebakimanyi. Ab'enkoni bayitawo ŋŋoma kiŋoma bayitawo kiki akatundu ako bakayitaani
awo tebakimanyi batono nnyo abawano bwe bati abakitegeddeko abalabye ku basirikale ku kkubo ne babuuza bokka be bakitegedde kyokka ffe abeeno tukimanyi yagala munnange ekituufu mune pasita tolimbye kituufu bakemisti nsaba mutuyambe mukebere ebintu ebyo ekirala nsaba abasuubuzi mukukuseeko ku sukaali oyo ali loko gwe balina okutunda e Uganda mumukukuse mumutwaleko Tanzania oba Kenya alwaze ku bantu b'e Kenya ekizuula ekibuleekinga egambe sukaali we Uganda alimu ekirwadde temumuzza wano ensi lwejjo kitegera kuba mutabani wa Katongole ye talina magezi tayogera birimu magezi najja ne mbagamba Ssenyiga ne mugamba alimba mwalinda minisita ye yajja n'agamba tulina Ssenyiga wano ne Ssenyiga tu nga nze yabyogeredda temubikakasa kakati njagala musubule sukaali ono wa bulijjo aliroko omukukuse bulungi omuyingize Kenya omubapokere mu katundu ako abantu balwale Ssenyiga bagambe kiki ng'abaana bafwa bagende okukebera nga bisukaali by'e Uganda wakiri kitandikire e Kenya oba Tanzania bo nga batuleetera obusaanyi abe Tanzania ne Kenya bo nga batuleetedde obusaanyi naye ate ewaabwe tebuliiyo naye bannange vidiyo etandise bwetyo mu ngeri ya Rabadob style then ngende mu kigambo kya Katonda mujjukira nga mbagamba ku kigambo ky'omukazi gwe bayita mulamu wange Nyakaisiki gwe bakwata mu kakiiko k'ettaka mujjukira nga ngugulana ne Nabakooba oyo omukazi twamuyambako nnyo oyo mukazi Nabakooba yali agenda mukola ekintu mwalabye omukazi mu kakiiko omukazi yagambe munyambe bannamawulire bo mubajjeewo oluddako mbabuulira amannya g'abantu naye Museveni ye yantuma bulijjo sibagamba nti tewali muvuyo guli mu gavumenti nga teguliimu Museveni mu gavumenti ya Museveni kasitoyogera amazima kasitobera ow'amazima gwafuuka victim gwafuuka casualty ovaayo gwe casualty nabagamba oyo omukyala bamubonyaabonyeza mazima haliko ogusango mbuka nyindo beti kamya yamugobye mu ofiisi okutuuka nga bamunoonyerezaako wulira omukazi yayogeddeyo akatonotono just ka introduction Museveni ye yaŋŋamba nga bettaka mayiro 15 square hectares 15 azigabire kampani bagiyita internal medicine of Virginia USA Hostegede of Virginia US mbubagiweko gundi 15 omukazi n'abagira bwati nabagamba mujiti anti kula covid enyonyi tezitambula nabagamba mumpereze ebiwandiiko online byo bijja tuuka ne bagana Museveni yennyini n'akyusa erinnya lya kampani n'aliyita bwati Internal Medicine of Virginia Uganda nga kampani teriiyo Museveni atwala ettaka mwebase naye Katonga ajjula mbabuulira Museveni yennyini nga yabikyusakyusa omukazi bwe yakituulira n'akigaana jjukira yagaana okuta obuwumbi 5 obwa ddodo obw'omundeeba okusasula ettaka ly'omundeeba ng'agamba nedda waliwo ekintu ng'era kirimu Beti Kamya kirimu Nabakooba kirimu ono omukazi ono omukyala gundi ono omukyala yaani maama oba yafuwa ono omukyala w'ekyambogo ne yali mu ttaka ly'ekyambogo yaani omusoga Namuganza oyo manya oyo Namuganza yankola ekintu naye mwe musagane Namuganza yalina olunaku lwe yankola ekintu ate sinze nze kamwe nkugambye omukazi yayambala jini n'ateekamu nnamba 7 awo ffenna twasigala tekuli ategeera bw'oba ng'osagane Namuganza wulira ne bakwata oyo omukazi ku bintu bya ddodo kakati ne kugattako bino ebya Museveni kati Nyakaisiki ye n'abeera victim naye Nyakaisiki nakubuuza kiki ekyakutwala mu gavumenti eyo kiki ekyakutwala mu gavumenti eyo kiki ekyakutwala mu gavumenti eyo okitegedde nawe nawoningira Nabakooba kwaba abantu babiri Nabakooba nkuddamu jjo wanvumye Nabakooba naye nze sikaana naawe
Nyakaisiki byencha ne Joyce baagala bagenda kukola ekintu ojja kutya. Nze njagala ekintu kimu naye bannange ye winyiddolo lwaki temusala omusango gw'Emitiyana. Musala omusango gw'Emitiyana Joyce baagala aveeyo. Nze mbalage njagala kuba siyagala Mukama, saagala Mukama anvunaane ntuwire weeyama ekintu n'otakituukiriza. Bayibuli egamba bwe weeyama tolwanga w'okutuukiriza. Njagala mujjeyo Joyce baagala n'abakoba nkwambule nkulageko. Ojja kulizayininga nga Deodaati. Tolabanga weeyagadde ekifo ky'obwa MP ng'olina n'ekyobwa minisita ojja kulizayininga nga Deodaati ogambe n'ekifo nkivuddemu ne Uganda ngifulumye. Nkubuulidde ekinjogerako kimanyi. Omukyala bamukunguliza bwereere. Omukyala yagambye Museveni. Kati Museveni atuma kyova owulira n'abakoba yakola statement n'agamba bw'ati nze ndimbwa. Kasita bangamba kwata. Era n'abakoba bwe twayogera ku bintu ebyo yangamba bw'ati ne screenshots nzirina nga n'abakoba ayogera yangamba mwana gwe nvaako. Kwolwo lwe lunaku lwe lumu yayogerako ko bulungi. N'angamba nvaako. Nyakaisiki sinze muliko. Amuliko tomumanyi. Ne mugamba simumanyi mumbuulire. Screenshots nzirina. N'abakoba otisatiisa okutta omwana wange. Screenshots nzirina ekyo nkikubuulidde. Ate ziri mu bire waggulu. Tezigenda kuvaawo. Njagala omuntu wange afune ekizibu. N'enkoko ewuwo tejja kuwona. Kubuulidde. Ne bwe buli baddi. Anti waŋŋamba oyina emmundu otambulira mu V8. Byonna mbiyina. Ate we nabitereka tebisobola vaayo. One day nga mbigaseeko ebyakaweesi. Igwe, Kayihura, Norman Musinga. Byenjogerako bimanyi. You will face za gundi one day. Nkubuulidde ojja kundaba. Labayo sabagamba nti ekizibu kya Uganda omanyi buli mulundi Museveni abeera ne bakakwerege. Olwaleero genda olabe gundi kyagambye. Ani Kabanda Bawana Lweyiso akakana ke kabaka jjajja waako akakana kawasa jjajja waako. Wulira kagambe bwe kati tutandise okulowooza ku nsonga y'okujja mu Kaseyija obwesigwa. Okitegedde kuba kati eriyo gundi oli omupya. Ani omupya oyo ngobi biki Ramadhani. Okitegedde gwe va ku simu yange kakazi gwe wamma wulira kati Kabanda agambye bw'ati tutandise ffenga NRM tutandise okulowooza kukujjamu gundi obwesige Kaseyija okumujjamu obwesige okusinziira ku ndagaano ezaakolebwa ez'eddwaliro ery'Erubowa. Simanye emmwanyi simanye ekisaawe ky'Entebbe amenye ensonga nga ziizo. Kati ebibi byonna babizinze baagala biteeka mu Kaseyija musajja wattu mu myaka gino egy'obukadde. Kaseyija abeere nga talina nagwayinza nga tayinza kuyimiriza mwana nti owange gwe genda ondeetere wali kataaba ku dduuka. Omanye gye emyaka gya Kaseyija kunywa kataaba akasingiri okamanyi bakazinga mu kapapula oba mu kyayi mu kisanja nga ne ku kyalo tayinza kutuma mwana nti owange ngenda wali ku dduuka ondeetereyo etaabi. Onzanira itabi onzanira inyungu yanje haliya nga takyasobola. Kati baddidde mu myaka egy'obukadde kasajja katunga kati bagenda kateekamu ebibi bakateekeyo nga saddaaka. Kasitoola bakabanda nga atandise okwetakulatakula ng'omanya wali yamutuma. Bulijjo sikibagamba kati yaleeseyo abapya yaleeseyo kabyanga yaleeseyo kabyanga ali awo naye abyanga tana bwati yagambye bwati for our country oba muki for our country what is country oba biki ebyo byayogera nze nange simanyi luzungu naye nawe kabyanga tonsinga luzungu za English miza good mbu for our country. Kati yaleeseyo abasirwa abapya ababbi abato abali ku form bakuba atrick. Kakati atandise okukuŋŋanya ebibi mpola bitandika bityo. Kasitaka akasajja kabaka Nalweyiso kakyogedde. Kaseyija rest in peace oyawedde. Ate bwe bamala okukujjamu obwesige ekiddako kuba kufa kuba oba ogenda kuvomitinga. They will never allow you to vomit. Kiki ky'omanyi owedde.
ekiba newuunyisako naye era omuloga alina emmere yetabulwa gwatta Kasejja tannaba kufa naye abasika twabategedde dda naye Nyakayisiki nakugamba nze kye nasobola okukolera kyekyo biri ebikukusabira ekyokubiri nendooka nkwata n'abakoba ettaayi n'abakoba yaŋŋamba naawe ndeka sinze muliko ne mugibuuza tewagambye nti nno gw'olimbwa gwe gwaboggola lwaki gwe wakulembedde Museveni ye pulobulemu y'eggwanga Museveni kyekizibu ky'eggwanga lyaffe tufiiriddwa ba leaders abatuufu ekintu ekyattisa Nyakayirima kumugamba nti naye omanyi 2016 tukole ekintu ekiriyo bwe batulya tugende n'amunogola n'amukuba wali Nyakayisiki liida mulungi liida mwesigwa ali mu ofisi nga ddala ze kuweereza bannayuganda bamusibako oguntu ne bamukuba wali okitegedde oyo ye Museveni akola n'abasiru bokka gwe kasita olabadde alingi wa Museveni ng'omanya oyo si mubbi mulwadde bw'oba toli mubbi tokola na Museveni wabula ye bw'aba akutumisa kigambo bigenda okutuuka wali nga talina we yasayininga ate omwogeddeko naye anyiize n'akakundi konna kakunyigidde kulw'okuba nga omwogeddeko nga gwe bakukuba mu kkomera oba nga bakuvunza oba nga bakutta ebyo bye byabwe naye era baba tebannakutwala ng'omulala asembedde atwala ekifo omululu gwasula se wammese mu kita mwegendereza ebintu bye mukola omukazi agenda okubuuliriza okulemerako nga kayungiriza aliwo ayogerera simanya nakwanaganya ebintu ng'ali wali mbalala yakwasaganya Virginia US kiki bwe yamugamba ennyo yamugamba gwe tuwe ettaka order from above Museveni alagidde omukazi olwagaana kakati bamukuba munda nabagamba yensonga lwaki Museveni yekuŋŋaanyirizaako abakyala wano olaba Nakakwerege oyo Nabakoba wano olaba gundi Betty Kamya wano waliwo Mama Kirego wa Herese waliyo oli azimbye amagulu wa Ministry of Education bonna bakyala kati kyovula biggwanga lyonna liri ku bikukujju bonna tekuliko asobola muyimira mu maaso mugamba yi omukyala abadde asobola okimukola Nyakayisiki n'agamba nedda sooka ondeetera ebadde directors ba gundi eno tulabe naye bannayuganda mbagamba ku nsonga y'emmwanyi ensonga y'emmwanyi temugeza ne mugirekera palamenti mbabuulira eno nsonga yaffe eyo y'emmwanyi mwana omusaaga obaba ne kino ekintu nkitandikirewa mmwe bakyala mmwe mugenda kuwaayo eggwanga lyaffe simanyi Betty Kamya kaliisoliiso simanyi Nabakoba wattaka simanyi gundi wabiki mugenda kuwaayo eggwanga lyaffe naye mujja tufiira mu ngalo ng'emitwe gy'enkoko mbabuulidde nsooke nzigyewo kiriwa temugeza ne mulekera palamenti ensonga y'ettaka I mean y'emmwanyi ensonga y'emmwanyi yaffe y'abantu ba wansi mmekamba buulira ebintu ebyaliwo bituyigiriza ebiriwo tulyoke tutegeere ne gye tulaga vidiyo ezeemu etandise omulundi omulala wuliriza kasita olabanga bagambye akakiiko katandise akakiiko katandise okunoonyereza kakati ku luno ate akakiiko bwe kaba katandika okunoonyereza kanoonyereza kali ku sayidi yammwe ey'abantu ekyo musobola mukyo kikola abantu nga bakola bwe bati kati mmwe kibaleetera okugenda nga musala omuliro akakiiko kaba kaabwe akakiiko bakalonda 1 okudireyingisa ensonga eyo okugitta eve mu mawulire okubeerabiza okitegedde kiri ekintu ne kiyitawo mujjukira njagala mbawe ku bukiiko obuyise ne bwe bubasibwa palamenti mulabe ng'obukiiko bwonna tebuyina kye butuyambye mujjukira akakiiko kabamugemereire kiki ekyava mu kakiiko kabamugemereire mwalaba abantu abakaaba amaziga maama mune bamugemereire wootuukidde kati awenyweredde ku tuzzi naye emyaka gyonna maama mbadde sinywa mazzi naye maama wootuuse ettaka lyange naye nga wozze ani yaddizibwa ettaka kubanga twali tugenda mu kalulu
Naluka bamugemerere bamwongere sente, parliament egambye bamwongere sente, ku mivuyo gyafumbukudde egindi bamwongere neera, bamugemerere wuuyo, bamugemerere akutte gundi namunyiga natuyana era ekibadde wali entuye zize Katonda ajja omusaayi. Ate tubadde tukyalyawo Kibuula abadde asinga okujooga ennyo bamunyigidde mu kakiiko bamugemerere si mukazi musajja kuba ennaku zino akaabya abasajja mwena ne mugamba otyo bamugemerere tuyambe. Wamma Museveni weebale kiki ekyava mu kakiiko kabamugemerere ne ssente empitirivu ennyo ezakateekebwamu n'obudde obuyitirivu ennyo obwakateekebwamu kiki ekyava mu kakiiko kabamugemerere? Ripooti eyo eriwa? Bwe yafuluma baakola ki? Tugenze ku ndala. Bannange ku luno mubadde musaaga ne Kantuntu akutte gavana akaabye. Gavana luli yali aboggola naye kakati gavana asabye bamulekemu. I want you to give me the time for at least for a week. I go and do what? Prepare all my papers. You know, I will come back, please, Mr. Chairman. Oh, Mr. Chairman, please, slowly. I'm not breathing. Hey, kakati okumanya Kantuntu akaaye akutte maama wa penge bagenda namumma pasipoti amugambye pasipoti sigikuddiza era tojja genda bweru. Tugenda okuwulira bagenda yagenze bweru twaddamu okulaba bagenda ng'ali ne mutabani we ku Miami Beach gwe bamye gundi. Ate naye n'agamba sijja kusobola kudda, nja kudda mu budde bwange. Katuntu namuli naye nga Katuntu wali mukambwe nnyo era ku luno banka zigenda kudda netefwe yennyini egenda kudda kubanga netwefwe bagiggala mu bukyamu bagambye bamuleka ba Sulaiman Kigundu bajje bano ne Greenland Bank ku luno Katuntu agibasesemeza. Katuntu n'afuuka Katuntu amawulire gonna Katuntu mu birango Katuntu ku kasalabe kya Katuntu ku ani bigidiru nani omulala awo ani kati Katuntu anyiza omuntu wama Katuntu omulabye tugenda okutuuka ku lipooti baganda bange. Katuntu yagamba bwati ne bwe nandibadde nze era gavana kye yakola kyekyo mmwe mwakola ensobi okumuwa nga gavana ate nga kiyamani wa boodi. Kale ne bwembeera nze obuyinza bwe bunsukkako sobola ogweddalu ate gavana mukadde mumwesonyiwe awummule mirembe. Kituufu gavana yawummudde mirembe. Kasitola bensonga ng'egenze mu kakiiko wulira Museveni abadde ayagala okujja ekkomo ku myaka waliwo abamusabye naye ye tayagala naye ensonga egenze mu kakiiko k'amateeka kakamala okugira bulungi akasunsula ebbago tulyoke tulabe ekinaddirira naye tewali gikwatako. Obosi kwolwo ye yali kiyamaani omuntu atufuza 3 mu emeka ate ng'addamu ekyo tetusakikkiriza ffe ng'akakiiko. Ate aba atuddamu atya nga constitution kyegamba kofuutyo akakiiko ka parliament kowugedde. Bayise abantu abakwatibwako ensonga bayise ne gundi ne Justin Ogolaze Justice Ogola naye azze ng'aliko newambuza ze n'omulala gwe sitegedde bonna bagambye tewali gikwatako kufa atwebake tewali gikwatako. Akakiiko ngezako bajjirayo bukiiko kakiiko kyakali kakoze ekintu nekigwa ku saidi yammwe dayisi negwe wammwe gwe mbulya nti dayisi yagwa wammwe. Akakiiko kodo ki Sempebwa akakiiko ka Sempebwa katambula Uganda yonna ne kagamba bwe kati Uganda ngenzo tuke Karamoja nga nabo baagala Fwedero ngenzo okujja wala ate wo mu Central abo bo ba Fwedero kakati boyambuka engulu baagala Fwedero. Kiki ekyavaayo? Kasitola ekintu ekigenze mu kakiiko kati ate wulire ekibadde mu kana akakiiko omuntu akulidde akakiiko akanoonyereza ku mmwanyi ate nonno mukambwe ye mwine empaka akiikirira Mbarara municipality. Tugende mu Mbarara municipality waliyo omuti gw'emmwanyi. Tugende mu Mbarara oyo musajja gyava waliyo omuti gw'emmwanyi ateeseze emmwanyi. Are you sure? Why not Muwanga Kivumbi? Why not Semujunganda? Why not somebody else alime emmwanyi amanye obulumi bw'emmwanyi? Why mwine empaka?
naye era atandise ali ku sayidi y'abantu bwe bato bwe bakola kasita obalaba. Museveni yagamba bw'ati, oyo yenna agamba mbu simanyi is an idiot to say that I'm going to change the constitution because of what? Do you think I don't know the constitution of Uganda? You are an idiot. You are an idiot. How? I hear kuchusa miaka, you are an idiot. What happened? Kastora banga daise soka bakulaga nti egwa wuwo bagala ogende weebake. Ojja kuwulira enkya mwine mpaka nga agamba bw'ati endagaano yonna yagoberera amateeka kubanga ne gundi ate mpulira yabagamba ate endagaano teyagoberera amateeka kubanga n'omuwabuzi wa president simanyi no teba consultinga ate ne attorney general abo be bali memwanyi munamwe mulinga nga bana abayombera amataka nga mutugoba mutya ona tugoba siye nannyini taka talina na kyapa kati bw'akireta abagobeko gwolanga eyo yensonga siye nannyini taka oyo yalimba siye nannyini taka wamaze kutegeera nti nannyini taka ali ku saidiyo kati bw'aleeta ekyapa abagobeko kuba kati gwe olinga agamba nti bwe baleeta ekyapa ovaako bakireete bwe bakireetanga kyekyo bwe kuba si kuva ku ttaka toteekako mbu ate kakati bwagamba bwe bati mbuno ate gundi kati bwe bamuleeta n'agamba naliwo endagaano ntuufu ate kino andowooza ate senga naliwo endagaano eno yalibadde ekyama naye Uganda mufunye endagaano entuufu kati olwo emmwanyi bazitwale emmwanyi z'abanne ng'afande Katongole tasayinize ku mmwanyi ezo sikkiriza kuba alima emmwanyi alina emmwanyi ze alinayo emiti gye nga giigyo newankubadde giri obuwuka bwagirya nazzaamu alina emmwanyi ze nga tekuli sigini kya yafande Katongole sikkiriza gundi ya mmwanyi ne bwe munaasayiningako mwena ne muggwayo sijja gikkiriza talina mmwanyi ze aziguzaani wano olumu ntuuka nange neneekyanga nga nnyina ebizibu byange kasita nkimanya nti mu nnyumba alinamu ensawo y'emmwanyi nga nange ndira kisingamu ngamba otyo kasita alina emmwanyi ze kakati agenda ziguzaani nedda bwe batamuleta mu kakiiko ako kuwaayo birowoozo bye sikkiriza ate naye mpulire kyateeseza kuba naye ate emmwanyi sizize za ebeni tetugenda kumala gabikkiriza bwe tutyo kasita lwaki mwine mpaka atubulire Mbarara municipality evaamu kilo z'emmwanyi mmeka pa annum annually bagamba batya yale hati mugamba no asoma buli mwaka Mbarara municipality evaamu emmwanyi mmeka evaamu kilo mmeka atubulire alyoka ajja ayogerere emmwanyi batufunire omuntu balete nambeshi kubanga Bugishu erimu emmwanyi Buganda erimu emmwanyi balete omuntu amanye emmwanyi aba abasajja bwe kikwata ku nte bonna bayimirira ente zaffe zifuwa era ne bafuna ekyabwe immediately lwaki ab'emmwanyi ffe tubonaabona butwogerako nga bagamba mbuno tuli babi mwine mpaka yagambye bati era senga tukizuula bwe tuti eyo endagaano ngenda giyuliza mu lujjudde ngenda giyuliza mbakwate era kasita mwita n'agaana okujja nja mukwata nja kugamba bugambi supiika wali oyo mukazi tumukwate gwe bw'olaba mwine mpaka approach gye yaleese ow'emmwanyi ogenda bugenzi ne weebaka bakulimba goberera nnyo ebintu byonna ebigenze mu kakiiko bigoberera olabe byagenda okuggwekereza ng'omusajja obose yagamba bw'ati ekyo tetukikkiriza ng'ate akukusizza ataddemu emyaka girina kuba 7 tutuuka wali era Erias Lukwago oyo ye yatuyambayambako munnaye agenza awaabye sajjabbi teribulako kalungi tugenda okutuuka ali mu kooti nga bababuuza ate ku bintu ebyaleetebwa emyaka mwagijjawa wano giyisa ng'obose agamba nali nsaaga ekikulu nammwe temusaagako abalamuzi nga n'abalamuzi bagamba ye boss ayitewo mwabe emyaka muvuddemu naye nga bwe bali batandika bannayuganda mwagala battisa ekidomola bakisitukidde emyaka 35 ate beeyongereyo obosi n'agaana nagamba obosi nga musajja mulungi bannange kati ayagala bwa deputy speaker yabadde tannaziikolanya nga ayagala bwa deputy speaker era nze obosi nze nakola ennyo okugjawo egirimiti ate mumwabyerabira nze sibyerabira ekyo kyenneebaliza Katonda kasita olaba ekintu kye batutte mu kakiiko ng'omanya babookesa
akakiiko kokka ke twakafunamu ne kaleeta ekintu newankubadde tekinnaba Ssenyonyi ye yakuta abantu ng'olabira ddala Ssenyonyi ali ku sayidi y'abantu ye yatuzuulidde nti abo abasajja babeera ne yinginiya wa myaka 13 nga yakulira ekisaawe ky'Entebbe. Yinginiya myaka 13 bamuzaala mu 9 mu 23 nga gundi nga yinginiya Entebbe ku kisaawe simanyi abasajja batujooza abo. Mujjukidde komishoni ezo zonna Ssempeebwa ya Ssempeebwa bannange nali mwana muto Ssempeebwa hodo ki komishoni byafande Katongole ye yabiwulirizanga nga nange ntuulaawo kubanga nange nga nyina ebyange byempisaawo ebiseera ebyo nga mutuulaawo ne mbiyisaawo nange nga mbiwulira kati ate laba bwe binyambidde eno gye ndi. Bannange njagala okukunga kingidomu za Uganda mwenna. Kingidomu za Uganda mwenna njagala mbabulire mulekerawo okwebuzaabuza muli bubi. Muli bubi ekyo tusoke tukyogere. Muli bubi akasajja kabanyiga naye mwenna mutudde. Kaba tabula. Njagala okulaba bakatikkiro mwenna ababuli side mutuule mukole resolution mugamba abantu mwegatte twegatte kuva waggulu fe wansi twegatta dda. Njagala nsaba busabi siragira kubanga muri bantu bakulu njagala Katikkiro wa Buganda atule ne Katikkiro wa Busoga ne Katikkiro wa Tooro ne Katikkiro wa Rwenzururu Katikkiro wa Kyoli omunyala simwagala mumbu simanyi Ssaabanyala Ssaabaluuli abo bakakwerege ba Museveni titubamanyi obwakabaka obuliriyo mutuule mukole ekintu. Omusajja yabakutula yabatemadda eno mukaba bino eri mukaba bino ono wa Buganda simanyi bamuwa twagenda kufa abamu bwe bagira nga bagamba afudde ani nakati olumu yatukubyako emitima yagamba aya basi agamba jege mulabaago bagenda muzika abantu mwenda ekasubi tebagalawo omuntu mulala ate Museveni yamusikira ate nga ndaba kisoboka Museveni yakwata obwakabaka bwaffe obwankole. Museveni ku bwakabaka bwankole nazuukuse waliwo ekintu ekyantomedde. Museveni obwakabaka bwankole va ku ntebe His Excellency Kyagulanyi twagala bwakabaka bwankole taata. Obwakabaka bwankole nze bwompe obeera ozannya ejje ne bw'otalimpa kifo mu gavumenti kwata obugabe bwankole obuzze. His Excellency Kyagulanyi kwata obugabe bwankole obuzze. Nkwegayiridde. Bakatikkiro mwenna mutuule mukole ekintu kimu ekigatta eggwanga mujje mutubuulire. Bwe waba awaagaana mujje mutubuulire nti ffe tubadde tukkaanyiza ow'egindi agaanye. Kati tutandise abasajja ba Katonda mwate mbasobola. Mmwe abasajja ba Katonda mbasobola nsobola okubagatta kanywa. Mmwe mbasobola. Ne bwe munasoma Bayibuli ez'Oluzungu nange njiina yino ey'Oluganda njiina ku ssimu. Tujja soma Bayibuli tugive eno tugidde eno. Mmwe mbasobola. Abakulembeze baffe ab'ennono mukoleyo ekibiina ekibagatta anti mwagala federo. Abasajja balina Emirates kigatta ba Emirates bonna ne beegattira waggulu eri wano ne kijja ne kituuka wansi kuta. Mukole ekibiina kyammwe Bakatikkiro mutuule mutubuulire ekiddako nti ku Mande ab'omwakyoli bajja ab'ekase bajja iffe ab'e Buganda tufumba mmere tugifumbira Ntebe. Ekyemisana okulya kuli Ntebe. Okitegedde Bakatikkiro mutuule bwe mugaana nammwe tusooke tubajjewo mwenna tusooke okulwana tulibazza nga tukomyawo n'obwakabaka bwankole. Ffe nga tubaddewo kuba tetujja okubonaabonera abantu abatatuyamba. Ngenda gamba mutano Katongole yagudde eddalu yakubye obwakabaka. Yes kakati ife abandiddukidde mu bakabaka ate ffe tubataasa. Ife abandiddukidde mu bakulembeze baffe ate basirise. Ate tetubagaza bingi. Tetubabanja masomero. Tetubabanja malwaliro. Nedda. Tubabanja ekigambo kiri naye mwena tekuli asobola kyogera.
ekyo kye kyannawudde okususa obwakabaka bwankole kuba naali yambadde Lugabire nenkwata omuggo nenkwata emmindi nenzikirira nengera nemubuuza naye gwe Museveni yakwata ebintu byankole byonna n'abitwala byonna endege emu gye yaziiseemu gundi olanya yamuziikiddemu endege byonna yabijja ebyo byonna bintu bya buwangwa bya gundi byonna bikozesa byayagala emu yagiziise n'olanya omukyoli endege y'abanyankole naye ebyo omusajja mumuyita muntu ate bwe tuba tuyogera mulowooza tebisoboka bino ebintu bisoboka ate byebiriwo obwakabaka mwenna bakatikkiro mmwe be tulinako obuvunaanyizibwa kuba mmwe mujjeno mmwe munyunga wali bakatikkiro mutuule mukola association of katikkirozi katikkiro kaki mwenna mutuule mukole ekintu muiserizo mutuule oyo musajja yabakutula tayagala mutuule kukola kintu ekyo olwaleero mukikole buli katikkiro ayogere nga musobola okutukunga ku kabakazirani nga musobola okutukunga kuki nga bwe mutukunga ku kabakazirani mutukunge tugende entebe tuli ekyemisana waliwo ebintu ebimu nga mmwe mutusibyeko n'omusajja bwe kiba kibalemye mutubulire nti ekyo kyatulema mututaase kakati ate ffe tugira bannaye kabaka gindi ali bubi bannaye kabaka ali bubi kakati bannange kabaka ali bubi kakati olwo tugenda kuddukirawa ate nga bwe tulinamu essuubi mutubulire nti temukyasobola waliwo webituuka nga taata awaaba wa mwana munnaye ababaawo nze nawaabanga taata gundi ankubye era ng'akimanyi shuwaddiiro kakati ate ye yakuba essimu bannaye muteekeko njogere ne wiri kiki taata munnaye baaganye ente zaabwe baziriisizza emmere nabagamba tebasiba nti mu kibanja kyange kati oli muwogo yenna gwe bakamala okutema juzi bamaze omukoola ente za gundi zamulidde ne mugamba wamasirika ngenda kujjamba kubi nabagamba otyo wire bwajja mufudde okitegedde kati nammwe mutubuulire nti kati nammwe mufuusa afande Katongole tukkiriza nti waliwo we twawaabanga ewammwe kati nammwe mutubuulire muwaabe ewaffe kubanga ekyo nakyo kikulu eyo nayo nsonga nkulu okumanya nti mutubuulidde tutegere kasita nategeera nti essuubi lya taata liri mu nze nenfuukira ddala taata ewaka kasita yakkiriza okubeera omwana kuba nali sobola kubeera kitaawe nga ate nga naye akyali taata wange bwe yakkiriza okubeera omwana nandaga nti nze kitaawe ategeeza omukooneko gwegeza ngambe nti gundi akoze bw'ati era making sure nti banayo n'omwana sinaba kumugira sinaba mumugjamu kwegamba sinaba mumugjamu wakino nkuba essimu gwe gira bwoti okitegedde kubanga yakkiriza nti generation ekyuse waliwo ebyamulema nakkiza nti kakati bino wire yajja bisobola nammwe mutubuulire nti kati muzze mu kifo afande Katongole mwali mutubuulire nti kati bannange baana baffe naffe twabayisaawo wali nti kati nammwe wano bwe tutuuse obwakabaka buyimiridde ku mmwe tuleme kubeeraawo nga tulowooza nti nno gy'oli ate nga nawe olowooza gye tuli nakasajja katwongerayo omwaka muŋŋamba mbuno simanyi leero mwena muŋŋambe bambe wire wali badde oyogera ne ku baasidde eno kati baasidde njogereko ki kubanga mbadde nze nnyina ebintu byeŋŋana okuyogerako nga mbitegedde nze mwampulirako oluli nga njogera gundi ku bikonde bino ebibaddeyo bino eby'omuyaaye eyeepimira mu gambutusi ayambadde gambutusi ali ku gundi weighing scale ebyo bikonde nze nzije mbyogereko gwe wampulirako nga mbyogerako obubolowooza saabimanya ebyomukwatira entebe saabimanya gwe wampulirako nga mbyogedde nga mbipositinze mungambye yogerako ku kyagundi oyo omwana ne baba namuteekako Christmas tuli ku mutwe ne bamuteekako disco lights n'atambula najja ku birthday nga yenna ayaka talina kyatugamba temubiwa na budde ate mmwe ababiwa obudde mmwe mukola obubi nkugambye bamutimbe yenna bamuteekeko gundi yenna bamuteekeko buswiti atambule ng'akunkumuka buswiti obumasamasa bamuteekeko akapapula kasigala akasiliva kati bateekeko disco lights buli kye baagala bakikole bamutimbe olaba n'ennyonyi egudde ebadde ejja ku baaside temutunyumiza bana ndayambaje yababwira n'abagamba gwe mwana gwe tugenda kufuga Uganda ne ndayambaje yamugamba ate siyimiridde ku kigambo kya ndayambaje
nyimiridde ku kigambo ng'ekigambo kyange bwe kiri. Eriya yagamba bw'atyo, ng'ekigambo kyange bwe kiri kino kye kijja obbaawo. Kati sina budde bw'ebyo. Afande Katongole bamutwalako emmwanyi nzire ku baaside. Kale kutoba baaside eyo baaside yayongedde kutulaga mu ggwanga baani abasiru baani abagezi. Baddidde be mubadde muyita abagezi, simanyi omukuku nabwe simanyi ani, ate mbu yagenda okufukirira abantu amazzi ku baaside. Bagadde kutulaga batiimu basiru yeeriwa baani abatalina amagezi. Mbw ate Attorney General w'eggwanga yagenda okukuuma ku mulyango. Kakati ebyo nga naawe ate obiwa obudde. Naye mmwe wamma Mukama tuggula amaaso tusobole okulaba Erisa byalaba, kubanga ffenna tulabika tuli baggekazi. Senga mubadde mumanyi mbabuulira oyo omwana tayinza kutufugako yadde sekendisi 2. Nja babuulira lwaki nkibagamba. Tayinza kutufugako yadde sekendisi 2. Kati oba bamutimba oba bamukola ki, bamukole byonna bye beetaaga. Oba si baasidde nga waliyo ekirala oba mukolo ki, be bamanyi bakola ebyabwe. Baddembe okukola ebyabwe bye basuubira. Nkugambye kino ekintu sijagala kukyogerako kulwa abantu abamu. Olanya yazimba eriyumba lye nga mulimu n'ekisenge kye. Ekisenge kye nga manyi ne wekiri, ng'alina ne bwakipulaaninze, waliwo ne byagenda okiteekamu nga balubu za kaladi. Natuuka e Kampala mu kisenge kya jjajja nga mulimu akatimba ka pinki, nga mulimu balubu oba yali ya papa oba yali yaki. Nentuuka mu kisenge ne ŋŋamba nga bwantuma, mwami genda oyingire mu kisenge okeberaawo, nga nsooka nengwa ku kiriri kye addi. Olumu otulo tuntwalirayo. Addi naabuuza omwana namutumya mu kisenge, ansanga neeyibakidde dda. Anti nvudde mu kyalo nsula ku mbugo, ebibugo byonna nabifukirafukira nga byenso. Nentuuka kusuuka enjeru, sooka nenkolamu bwe ntutulo ne tuntwalirawo kashi. Nagamba omwana namutumye sente, omuntu wenva ali wano, omwana atagira agenda okutuuka nga neebase. Najjawo sente ze n'agenda asasula enva n'agira. Walinga waaba ab'obwennyanja abo abaakubanga akakengere. Gira awo za 2-5 wire genda oleete neeyibakira. Nga ndabye ekiriri. Akatimba kali muli gundi ekola bwete, akatimba ka pinki, akawoowo mu kisenge. Ningamba nze neeyibakira. Kati n'Olanya yabadde alina ekisenge kye teyakirese. Mubaleke bakole ebyabwe, naye mbagambye oyo omwana tagenda kutufugako. Oyo mwana tagenda kutufugako. Kanegendere ku programu y'olwaliro wamma ekyawandiikibwa. Yeyo saawa. Bakatikkiro mwenna obwakabaka bwa Uganda, obwakola Uganda eyawamu, mutuule, mulekerawo okutulimba. Tukoyo tulimba, kati tuli bantu bakulu. Mutuule mwogere ekintu. Owa Busoga dde yakigamba abasoga, owa Buganda akomewa kitugambe, owa Kaseesa abagambe, owa Toola akibagambe, owa Kyoli akibagambe, owa ffenna buli omu ategeere. Kati abalala abatalina bwakabaka ng'abakiga banoonye we bagwa. Buganda esembeza bonna. Buganda yekyasinze okusembeza. Abalala abatalina we bagwa bajje batuyingiriremu awo mu Buganda. Ne ankole ne bannange Museveni yajooga ankole, ne bannange Museveni yajooga ankole. Ne waliwo ebintu bye ŋŋenda nsoma, nyina ebintu bye ŋŋenda ndaba. Museveni ekyobwakabaka bwa ankole. Kale njagala okujjawo kana akatunga ngenda mu kigambo kya Katonda. Olwaleero Mugisha muntu agenze Emmengo n'agenda akiika leero, era n'ayogera ne Katikkiro bonge ekibiina kya anti kibiina biki, era n'agamba bino bigambo bya Mugisha muntu, mwennyamivu nnyo olw'abayivu mu Uganda okuva mu byobufuzi ne babirekera abatali bayivu aboonoonye aboonoonye ebyobufuzi ng'abayivu bonna babidduse. Era n'agamba bw'ati, Katikkiro n'amwebaza nti azanye ebyobufuzi ebirungi. Nawo biki kati njagala kugamba Mugisha muntu,
Mugisha muntu sirika toddangayo noyogera ekigambo. Mugisha muntu sirika kubanga ate gwe musajja gwe oli mu binnyo olinga essalambwa oli mu binnyo. Mugisha muntu oyagala kutugamba bw'oba ogamba nti abaasoma baatwala obuyinza. Museveni abakulembedde atya nga talina kiwandiiko. Si gwe wamuleeta tewabeera amekomanda emyaka 13 simanyi 8. Ne mutuleetera Museveni n'abajja mu nsiko nga gw'okimanyi oli wa university nga mmanyi akasajja tekasoma ne katufugira mu mannya agatali gaako. Juzi tikyalumbu yamaze kukanyiga tikyalumbu yakyamanja n'okummanja. Asobola n'okunzija ku internet yeyanguzaako ekibanja. Endagaano yali yakuttaka yeyanguzaako ekibanja. Nangamba nkuwadde awo akapoloti awo obogira boboyinisa. Naye nga kukyamanya ga Museveni namugamba nedda tikyalumbu nawe leka kulimba. Omusajja lwaki omuwaayiriza? Naye nga Mugisha muntu obadde ne Museveni nga tomanyi nti Museveni yetibuhabulwa. Tokimanyi nti Museveni kwegamba lumbu yeye yakimanya. Gwe ame komanda tewakimanyako nti Museveni yetibuhabulwa. Temukimanyi nti Museveni teyasoma. Temukimanyi nti Museveni isumo matwetera abatasoma. Kakati naye agenze Mengo mbu nayogedde amagezi. Atudaivatinga. Museveni yasoma. Juzi muwadanku nyingi yagenda ku Electoral Commission n'abagamba nedda. Mumpe ebiwandiiko bya Museveni. Nga bwe mwaleeta ebya Bobi Wine muleete ebya Museveni. Bamusiba musajja watusiye mutonotono. Bamubuza waawe ennaku ziizo. Ne bamusuula simanyiwa ennangabo. Bamusuula simanyi nnangabo simanyiwa. Bamusuula eyo nga bamukubye naye bagenda okujera. Abasooka omulaba bagamba banaye waliwo akasajja bakasudde wali. Naye akasajja siriimu yakaluma oba siriimu akalumiddewa. Akasajja kona. Bagenda tuka kumuwadanga aliwo. Abasajja bampamba ne bankuba. Chichi nali nsaba biwandiiko bya Museveni. Mugisha muntu tokimanyi nti Museveni teyasoma. Musiri David n'akimanya. Nga marabe gwe ne beesijje temuddayi nga y'okwogera ekigambo nga weetuli. Mwe problemu y'eggwanga. Abatasoma si mwe mwatuleetera Museveni ataasoma. Naye era tebakyogerangako Museveni beesijje ne Mugisha muntu tebayinza kwogera ku buyigirize bwa Museveni, tebasobola kwogera ku mannya ga Museveni. Abatasoma si be bamuzuula. Kakati mbu Mugisha muntu yayogedde amagezi. Naye teri muntu annuma ngoyo omukazi winikiiza. Waliwo mba mpira nga njagala be Mugisha muntu naye bwe nzijukira winikiiza n'ensibamu. Eyo FDC waliwo njagala njiziike yonna eggwereyo naye n'enzijukira Ssemujjunganda abo abantu bannuma babiri. Era buli lwenfukamira ku mavivi ngamba Mukama abo bo balokole. Mukama abo balokole bambi baleete omanyi NUP bulokole. NUP kulokoka. Gundi agamba bwati, Paulo yagamba bwati, bwe twamala okulokoka ne tutegeera nti ekizinga kye tuliko bakiyitaani merita. Bwe twamala okulokoka ne tutegeera n'erinnya ly'ekizinga kwe tuli. Tebamanyi kizinga kuba tebannaba kulokoka. Omala kulokoka n'otegeera wooli. Era abo mbasabira bulokole Ssemujjunganda ne winikiiza. Mwine ebintu bye munnemesa waliwo abantu be musiikiriza. Kati Mugisha muntu sooka otubulire. Museveni yasoma ki? Era amanya ga Museveni yani. Era mwenna abakola ne Museveni musirike. Museveni n'abatuusa juzi tikyalumbye n'amala omunyiga obulago n'agamba kitufu wama nali nsaaga nze tibuhabulwa tabayisirwa. Mu mateeka waayi ekyebiwandiiko kizze. Kakati atona ajja tugamba mbona abatasoma. Abasoma mwe museggwanga. Mwatwetera akasajja akatasoma mukateekawo wali. Ne kabavuruga mwena ne kabakuba 3-0 buli lunaku 3-0. Ko ke kawangula. Kakati ate okwerega. Olumu mutujja ne mumbira mutwogeza n'ennimi ze twali tetuyogera. Nze newalanye ebintu by'okunyiga kyova olaba emyaka ngenda mu 6 naye bw'ondaba ninga agenda okusoma senior 1. Ninga nyina emyaka 6 siyagadde ddala stress zankuba kubanze nna n'ensanyalala ne sikyabyagala ebyo ebintu mutwetera stress. Wulire kiri e Uganda okutandika ne wiiki ejja entambula egenda kweyongera kuba n'amafuta geeyongedde. Kati entambula egenda kweyongera ate ne kasooli alinnye n'obuwunga ne bulinnya n'amasomero gagenda kwongeza. Naye wamma temumala kutugamba mwe mukere ku makya mugambe okuva e Mmengo okutuuka mu kibuga 4,000 ekyo kyo kibeerewo
buli somero owadde miliyoni. Ekyo kyenjagala kyokka ebyo ebintu byenjagala sukaali mitwalo 5 ebyo mumukere ku makya temulaalika muntu mukere ku makya buli kintu mukikweba nti omugaati gwa mutwalo gumu n'ekitundu. Ebyo ebintu byempulira byenjagala temulaalika muntu. Sikulu fizi tutandise omulowoozaako nedda. Omuzadde aleeta omwana we ku ssomero mumugambe ow'ekisulo miliyoni 6 owadde miliyoni 5 n'ekitundu yalondeko waagwa badde ewaka batuule. Bye ebintu kati awo wetulaga Uganda, njagala Uganda eterere tutuuke ku mutendera ogwo. Temulaalika muntu yenna. Tugendera awo. Nze mbabuulidde byabadde mu mawulire bagambe bwe bati Kasooli alinnye kuba kakati Kasooli ow'empeka ali ku 12. Simanyi akawunga, simanyi kagenze. Akawunga nkagala ku mutwalo gumu n'ekitundu kwota njagala ku gumu kitundu. Ate ani gift ninsima gift yatugambye bwati omunyakole wewaabwewa owerukunjiri yagambye wano bwe tulaga tugenda kwata abaavu bonna tubakube mu makomera. RDC ye yakyogedde mbuno werukunjiri dirwe eddakaawo okubye bateekateekaawo. Gwe genda olaba omwana ninsiima yagambye omusajja yagambye tugenda kukwata abaavu kuba bannayuganda tebaagala kukola. Naye omusajja ali mu kubabbako emmwanyi ate yabawa emyoga mujje mu bwavu. Abawadde miliyoni 10 ku buli kyalo ku buli parish ate abatwalako emmwanyi. Naye oyo omusajja ayagala mukulaakulane oba ate agenda kukwata abaavu mwenna abatikke. Abaavu bagenda batwala Burundi, abagagga b'e Burundi bo babaleeta e Uganda ebibeere muyenga. Uganda tebaagalawo katanga ate batandise ddo kikola. Mwakirabye ku Good Friday wa Bujingo abantu bangambe wile kiwayogedde kituufu. Abantu babadde n'obugugugugu. Obugugu buno obusibe muleesu bwe buti ng'akulaga ali ku safari abasajja basenguka batyo bayina enkoni bayina emiggo. Ani ajja mu kyaki n'enkoni? Ng'omuntu atendereza alina enkoni bw'ati. Mujja kakasa Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaliro Mukama. Taata nkusaba okosomese oyigirize batabani bo ne bawalabo mu kiseera kino. Mukama nze nvaawo gokke oyogereko eri obulamu bwaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Ekigambo ky'olwaleero nkijje mu kitabo kya Matayo essula 3 olunyiriri lwa 13 paka ku 15. Bayibuli egamba bweti nti awo Yesu n'ava e Galiraaya n'atuuka ku Yorodaani eri Yokaana amubatize. Naye Yokaana yali ayagala okumugaana ng'agamba nti nze neetaaga ggwe okumbatiza naawe ojje gye ndi. Naye Yesu n'addamu n'amugamba nti kkiriza kaakano kubanga kitugwanira bwe kityo okutuukiriza obutuukirivu bwonna. N'alyoka akkiriza. Yokaana n'alyoka akkiriza okumubatiza. Eyo ye muwulidde bigambo bitukuvu. Wulira, Yesu yajja nga ali complete nga byonna abiri. Naye bw'atuuka ku nsi newankubadde yalina amaanyi gonna. Yesu ne bw'atandibatiziddwa emirimu gyandikoleddwa. Yesu yali munene nga ne Yokaana akimanyi nti Yesu ansinga obunene kubanga ne bwe yali amulanga yagamba ate oli ajja ennyuma wange sisobola na kusima buguwa bwa ngatto ze. Okitegeera? Amumanyi, buli omu amanyi. Yesu akimanyi nti ye wakatawaana nnyo, ye wakatawi, edda twakayitanga katawi nga wakatawi. Wabula gundi ye wakatawi mwana. Ye wakatawi. Wamulabye mu namba 7. Omwana yakitukoze mu namba 7 ye wakatawi. Wabanga nga mugenda okukwata ttiimu y'egindi nga mukimanyi.
ngira bagamba ha ewa katongole waliyo gundi nene wagundi waliyo gundi ne wagundi ngiriyo wakatawi okitegedde aha Yesu yajjanga byonna ayinza obikola naye Yesu bwatuuka yeetowaza n'agende wa Yokaana nga ne Yokaana akiwulira nti ate oyo ye atasaanidde Yesu yabamubatiza naye Yesu n'agamba bw'ati kitugwanidde ffe mbinze naawe Yesu ne Yokaana bakyogera kitugwanidde okutuukiriza obutuukirivu bwonna ddiirwe esobole okuggwayo eyali ereese Yesu ng'oba oli awo obutabatizibwa kijja kulekawo question mark bali tugamba batya nti no ate mmwe mubatizibwe nga Yesu nga ye teyabatizibwa. Yesu nagamba tutuukirize obutuukirivu bwonna kubanga Yesu tabakubatizibwa waliwo kye tutandirabye bw'osoma n'okkirira awo amala okubatizibwa Bayibuli egamba bw'eti eddoboozi mu ggulu ne liwulikika nga lyogera nti yoyo omwana wange. Eddoboozi liva mu ggulu nga Katonda yennyini ayogera. Abayisiraamu baŋŋambye gwe waliwo omukwano gwange omuyisiraamu seeka ndisikasinga naye yaŋŋambye mbadde naawe ebbanga lyonna mwana gwe lye mmaze naawe kinkoze bubi kuba ogenda kuzikirira tikiki obulako kintu eki kusiraamuka ebibyo bijja kubeera okke oli mwana mulungi naye tosiraamuse kati nteeberezamu omulambo omutukuvu omulungi bwe guti nga gweyingidde egeyeena lwaki tosiraamuka nange ne mubuuza lwaki tulokoka kati tukyali awo buli omu asika munne mukwano gwange ennyo ambuulira bingi bw'okwogera nti Yesu mwana wa Katonda eggulu lisobola okuvayo waggulu nelikugwira noyabika wenna n'ofotooka wamma si kituufu ife tugamba Yesu mwana wa Katonda. Wulira Yesu tabakukkiriza obutuukirivu bwonna butuukirire tetwandisobodde kuwulira ddoboozi eryo. Bayibuli egamba baba bakyali awo n'omwoyo omutukuvu nakka mu kifaananyi ekyejjuba naye namugwako n'agamba bannange kyekyo. Awo Yesu n'ajjuzibwa omwoyo n'amaanyi. Bayibuli egamba n'addayo n'agenda akola emirimu. N'ekyo kye mbadde njagalawo corrective responsibility ze baalaga ezaaliwo awo okutuukiriza obutuukirivu okuzimba obulokozi okutuuka leero we buli ekyo kyali paati ku kuzimba obulokozi. Era ne Yesu wali bwe yali akola eddaame lye mu Yokaana 16 yabagamba bw'ati mugende mubabuulire buli akkiriza n'abatizibwa olw'okubatizibwa kifuuse paati ku butuukirivu. Collective responsibility nti Yokaana yali yenyooma yatuuka ekiseera ng'ate n'owakatawi alina okwetowaza ate naye bamubatize. Mwe abasajja ba NRM mwetowazeeko kale tukkiriza muli bakatawi naye mwetowazeeko tutuukirize obutuukirivu bwa Uganda. Tutuukirizeko ku butuukirivu mmwe munewagala ekifuba paka ddi nga ne Yesu yagambako nedda. Yokaana kino ekintu tukikole mu bulungi tukikole olw'omulembe oguliddawo. Kkiriza nze nzikakkanye nkimanyi ndi wakabi naye nzikiriza ggwe mbatiza. Ne Yokaana n'agamba owange leka nsooke nfune sanitayiza wano kubanga bannaaye n'engalo zange zirabika nkyafu nza okubatiza ggwe wenna. Nzaani bannaaye omwana wa Eriza bannaaye kanjire bwe nti n'akola ki n'anaaba ne yeetukuza n'agenda nnyika Yesu obutuukirivu ne butuukirira. Mmwe bannayuganda kambabuulire corrective responsibility okutuukiriza ekirooto kya Uganda. Naye mumanye ekirooto kya Uganda gye kyakoma. Mumanye abantu abazimba Uganda bye baali batagetinze. Mumanye engeri gwe genda olabe enzimba genda olabe ebintu bye baazimba edda n'ebyo ebintu bye muzimbye leero. Ojja kutegeera nti abedda balina waliwo abantu ng'abakozi ba gavumenti mbusimanyi basula bugoloobi. Abakozi ba gavumenti abasawo basula jindi. Okitegeera ab'amagye balina we bagula si kubawa butwa. Ab'amagye nga balina amaduuka gaabwe. Abaana baabwe basomera mu masomero gaabwe ate nga malungi. Owulira strategy eyo. Naye kaakati owa omusirikale omusanga mu Katanga bamunyiizamu ennyiiza 2 n'agenda ano n'emmundu twa kiki omusirikale abakubye omusirikale bakutte mukazi we mu kiwato ate mbadde ensanga tabadde mukazi we wabula sitaafu w'ebbaala yabizadde abadde yakanywa eccupa ze 6 eza tonto ate owa bodaboda n'amukwata mu kiwato kati owa bodaboda yatandikiddeko ne bamukuba amasasi abantu ne baagala omutaasa abantu 7 bonna baafuwa.
kiki abasirikale balina gye banyweranga nga n'omusirikale ajja okubatiisatiisa wano bw'abeera wali mu bbala y'abasirikale akimanya oyo gye n'ogundi oyo gundi ne bamukuba oluyo asirika thank you afande kyokka amukubye luyi n'amugamba thank you sir naye mukatanga agenda omukuba oluyi olabe genda mukatanga omukuba oluyi olabe ne bwaba munafu nga muli banja asirika ngeno kanga tukakubye kagenze wala banango kakubye ogize nukakubateke ngezo kwanga kagwa mu mwala kona ne kanywa ebisooto waite dakika 10 noli ko ulire emiranga chichi uyo bananga amuse officer bananga mwongedde kubanga katebo kyali ne mumanye ebiroto bya Uganda gye byakoma abasajja baali tebasoma baali bategeka ekintu mbwate nga abasirikale bali bulungi nnyo mbunga abatunda omwenga ate nga badiringa n'abasirikale ne babasuubuza kugwa abasirikale oguli wansi era ng'omuntu agutunda mu kyama kubanga ate abasirikale kwegamba ng'ebintu okitegeera ng'omusawo ajja okukujjanjaba yenna ava mu nyumba ye tebamubanja nyumba ya seminti temuli biku naye kati omugundi omusawo abeera akukebera bw'ati akuteekako engalaga bannaayo amaaso nga meeru nnyo toyina musaayi n'omugamba musawo ekiku kikyo kikutambulako kiriwa n'anyiiga gwakiraba era bw'omulabangako ekikusirika sirika omugamba kyaki gumulike musawo ebiku bikutambulako bibyo bisatu ekimu kiyingidde wano ekyala kiyambuse kiri kyekkiridde naluka basindaano jo bagambye bwe bati omukazi ayomba yatwala omwana ne bamukuba empiso omwana agenza okkera ku makya ng'omubiri gwonna gwagagambuse omusawo bamukubira essimu yagamba nze namukubye empiso sigimanyi oba namukubye empiso ki naye nammwe muyomba nnyo omwana namukubye empiso oba namukubye kwezi ddagala ki omusawo abuuza ku ssimu abasawo balina ebizibu oba yamukuba ddagala lya nnyanya oba yamukuba ddagala lya nti naye mwe musagana enkiri e Uganda naye mumanye ebiroto bya Uganda gye byakoma lwaki kyetukola Yesu ne Peetero kye baakola ab'amaanyi ne mukkakkanako ne tutuukiriza obutuukirivu mwe aba UPDF muli eyo mwewagala naye mwe aba UPDF mbabuuza n'abapoliisi abatukuba emiggo Museveni bw'anaaba atwala Uganda mwagenda gibalekera mwakitegeddeko nti Museveni agenze nammwe abajjawo mu ngeri yakweyubula mpolampola mwakitegeddeko musoke mubuuze abaabasooka baalagawa ekyo kisenga mukimanya abaabasooka okuva ku bakayiira be balwanirira emirembe genda obuuze abaasooka baalagawa gwe wa UPDF ali mu yunifoomu eyo genda weebuuze Kaziini yalagawa oddemu amagezi mulowooza Museveni bw'aba atwala Uganda mwajja gibalekera mwaba UPDF abateeso anagibalekera mwaba UPDF abaganda anagibalekera nga bwakamusimatuka mweke emirundi emeka mbuuza mwanagibalekera talina gwagenda girekera bw'aba agitwala nammwe abatwaliramu agenda anyigayo omu owa Buganda ye yakasimatuka ate era kyakunoonya gwe Katumba Wamala nagamba nja kukujjukiza paka lw'onojjukira Katumba Wamala nja kukujjukiza Museveni akunoonya nja kukujjukiza te buli lwe nkwogerako okitegeera okimanya olaba nayogera ku Kanyamunyo statement neeyita nkimanyi obifuna nze nja kukujjukiza paka lw'onojjukira yulisankamire eyita mu Uganda empya ng'otegedde nti Uganda Sudaani kubanga gwe wakana nti Uganda si Sudaani Uganda yafuuka Sudaani wakakitegeera juzi ng'oziisa omwana Uganda Sudaani wala manyi Uganda si Sudaani okakasa Kakwerege yadduka Uganda n'agenda e Sudaani ate ofunda ne Sudaani Kakwerege ali Sudaani kati wakikakasa nti no Uganda yafuuka Sudaani gwe noosaaga ate budda people power kuba ffe tuyinza kukkiriza nankani abaana okuddaawo emirembe gye twalwanirira emirembe gita abantu nti emirembe gye jata muwalawo oddangamu ate tebinaggwa weebiririmu tukusabira nze nkusabira era nsaba Mukama akukuume gwe musajja gwe olabe ku Uganda empya otegere nti people power
ate yo bannange yatereezezza Uganda. Njagala nga buli mukadde tumuteerayo akakadde naye bannanga Fane Katongole lw'olinona emitwalo 2.5 egya Museveni mbu kubanga okaddiye ogezanga n'oginona. Njagala munne omukadde akaddiwe mu Uganda empya ng'afuna akakadde ke. Kati olwaliro omwana waffe tukyasobola muwa 10 agenda akire ku ssomero. Dulinga okukuwa 10 muganda wange oyinza obbonaabona n'okukirya okukimalawo. Naye kati 10 kigula ki? N'omwana takyakirya ku ssomero. Wabula b'amaanyi nnyo tebaagala Yokaana babatiza. Nedda. Kyova olaba ng'obutuukirivu bugaanye okutuukirira we Uganda. Obutuukirivu bugaanye okutuukirira ku Uganda. Ab'amaanyi mugaanye okukakkanako ba Yokaana bababatize. Bwe muneemenyaamu bwe muti ne mukkakkana. Mbabuuza abayo PDF mwewanise waggulu eyo bakakolege tetubagambako. Ife ba Yokaana tetwogera, tetubasembera kuba mmwe muli baana ba Katonda. Naye mbabuuza, mwategeerako ekyatwala Nyakayirima? Mumanyi Nyakayirima bwe yagenda? Mumanyiroko eki? Ababba mumanyi bwe bagenda oba temumanyi? Nze mbabuulire. Kuba musobola kubanga temukimanyi nga mwewanise waggulu naye obutuukirivu tebujja kutuukirira. Yesu yagamba bwe bati, fembi kyova olaba ku bikomera, mwinako ebikomera, mwinako sengenge, mwinako amasannyalaze, mwinako embwa, mwinako abasirikale, mwinako kamera, era ne bababba. Era teweebaka. Nga byonna birina bikola ku security. Ffenna okutuukiriza obutuukirivu oluli ku mbwa lwe luli ne ku muyizzi, agamyuka akasolo n'omutezi. Ezo ngero z'Abaganda. Omutezi olumala okutega n'agamba, bannange oba naakwasaayo. Bannayise nga nno olwaliro gukutta omutego guno Mukama ntaasa. Akasolo ko kali kagamba, naye no gye ngenda nadda. Nga mpulira omutima gugaanye ogenda mu muwogo ono. Agamyuka omutezi gegamyuka n'akasolo. Nammwe you will feel the heat. Paka nammwe lwe mulyefunya. Ne tubabatiza ne tutuukiriza obutuukirivu bwonna. Bwe munaaba temukkiriza teri kutuukiriza butuukirivu. Eyo statement Yesu ye yagyogera. Nedda fembi kitugwanidde. Olwaleero Yokaana tagenda kuva mu history wansi. Tagenda kuva mu Bayibuli Yokaana. Omulimu gwe yagukola wakati mu kumanya nti naye nga nze ndabika sisanya na kumusiba buguwa bwangato. Amuwa ekitiibwa kiyitirivu nnyo kuba kimugwana. Naye n'owa ekitiibwa yakakana amugamba nedda leka kukisussa. Kuba fembi kino kyaffe kituyamba fembi. Nze ow'akatawi naawe atali ffenna buli omu akole kyalina okukola tutuukirize obutuukirivu. Ekyo kye kyataasa revolution ya Yesu. Naye mmwe basajja mmwe Uganda nammwe temujja kutereera. Nammwe ate mmwe aba NRM kambabuulire. Temulaba nga mukyakyanca mbuno omwana bamukolera. Oyo omwana agenda kunyiga NRM. Ate amalirize nga n'entebe tegituddeemu ate ng'ewammwe emiranga woowe. Omwana oyo agenda okuleka bamulekwa mu NRM. Omwana oyo agenda okuleka bannamwandu mu NRM. Omwana oyo agenda okuleka bassemwandu mu NRM. Muteeke waabiri. Waliwo bye soogera kuba bwe naabyogera nja kubabuusa. Sijja byogera kuba sina kye simanyi. Bye mbabuulidde ne mubiraba. Ne bino sijja byogera kuba mugenda biraba. Kati kamubirinde mujja biraba. Mugenda kulaba ekiyitibwa bamulekwa. Buli omubeerako ne kyokola. Ne bwe kiba kitono kitya, ne bwe kiba kinene kitya, tutuukirize obutuukirivu. Naye nammwe abagaanye okweweta. Abagaanye okukkiriza nti newankubadde mulamanyi mulina okukkakkanamu nammwe obutuukirivu tebujja kutuukira. Bwe butaatuukirire ddiiru ejja kuyika nammwe temujja kiggusa. Ani olanya abadde amanyi yakikuba. Abadde amanyi yakikuba namba 3 w'eggwanga alina kalanga mbu yagamba ani? Yagamba Golola. Olabye kye tubakoze. Golola nagamba mama bonna batuviiridde. Okitegedde nno nti nze supiika. Bagenda nno kukola zowe munyonyo. Abadde amanyi yakikuba. Nedda kasita yagaana okukkiriza okumubatiza. Kasita yagaana ba Yokaana. Okulonda okuwedde ba Yokaana bamugamba wewe tetukubatize n'agaana. Ba Yokaana weebali ye yafuwa. Abaana be yakuba emigga abamu weebali. Anira kwena waali ezo ofisi zala kwena ono ogundo no mwana wa kwena
bamukwata ne butishaati bonna ne babutwala nga order from Oranya above sebo nga n'Oranya ya above damuduumire mujaga ono mwana agwa ku side ki ate abadde ajulira Oranya ebyo ebiseera byonna ate kati akomerera Oranya kiyagano mubatiza kiyagano okukakana mu Yorodani lwaki yagano okukakana mu Yorodani agamyuka omusolo agamyuka omutezi n'akasolo ajja kukkiriza so bannayuganda fina ate buli omukola kyosobola okukola wulira Bayibuli egamba bweti buli muntu bw'onoobako kyokola Katonda wajja okukusanga oyinza okikkiriza nti Jeno Musa bwe yabulwanga ebintu bimutabukidde Jeno Musa yatambula n'agenda alunda ente Katonda yamusanga mu nte Jeno Musa Jeno wa Misiri Jene yali ya Misiri nga Jene yakola byonna yagenda Midiani n'agenda alunda ente Katonda yamusanga mu nte Katonda yamusanga mu nte gye yamujja okugira kati tonyoma ekintu ky'okola gwekyo ky'oba okola yokan Petero rock olwazi lw'ekkanisa bamusanga muvubi gwe tokayana kubaako kyokola yali alina ekintu ekiringa ekinyomebwa nga muvubi Yesu yansooka mugamba sooka ompe kweri eryato lyo namugamba naawe musajja gwe naawe eryato ate kati eryato nze njagala kunyuka nti agwegira namugamba leka ndigire namugamba alisindikeko wali ng'abantu bangi Yesu talina waayimirira n'atuula mu lyato namusindikako wali bw'ati Yesu n'abuulira enjiri namugamba gwe mwana gw'okikubye kati gw'oli lwazi lwa kkanisa ekitono kyonna ky'osobola okukola gira okikola Katonda agenda kusanga Katonda talina muntu gwe yalonda ng'amusanze atudde butuuzi talina muntu gwe yatandikirako nga yatudde butuuzi nani Dawudi bamusanga mu ndiga Dawudi enkola gye yakola obulungi omwoyo gwe yateeka ku kulabirira endiga Katonda yalaba ng'ono omwana bw'alabirira ati endiga bwe mukwasa Isirayiri kiwedde era nga bw'oba omwagaza emirembe kwata ku Muyisirayiri Dawudi ng'omwagaza emirembe kwata ku Muyisirayiri ekyo yakijja mu kwagala ndiga gwe joddukira maama gwe ntozirese ewa omusota gungobye ndabye omusota nga gusala bwe guti mu nte entozirese ku ttale gwe Katonda tajja kukukwasa famire ate oba sente ku ttale ku lw'omusota Dawudi yagamba ngenda nti watata ne mugamba nti empologoma yalidde endiga waakiri nange endye ekyo naba empologoma paka lwe yagitta nga Mukama ali wali atudde n'agamba naye ono omwana okusinziira eri gundi byankola Sawulo n'ono omwana byakola wano mu ndiga ono omwana ajja kikola n'addamu n'aleeta eddubu omwana n'alikwata n'alijjako egulu n'agamba aya ono omwana ajja kusobola ekitono kyokola kikole n'omutima gumu collective responsibility buli omu akole kyalina okukola ekirala nkunga abakulembeze baffe mwabe ennono ate mmwe muli bakitaffe tuvudde ku ba MP tetutalina kyetubeetaaza ba MP tetulina balye sente zaabwe bakole byabwe abafuzi ab'ensikirano bakatikkiro mmwe betugamba temugamba mbuno mbogoledde abantu abakulu katikkiro tumuvunaanyizibwako kuba waffe ffe mweffe empologoma y'eddembe mutuule mu Uganda mukola association musisinkane oba musisinkana ku Zoom mujje mutubuulire resolution mutubuulire bye mwogedde mu biteesezo emyezi gyammwe ng'ebiri ffe mutubuulire ekiddako mujje mutubuulire bwe muba mulemereddwa mutubuulire bannaye okusinziira ku kye twateesezza ffe amaanyi gaatugwamu essuubi lyaffe lirimu mmwe kati ffe tusooke tujjewo bakabaka baffe tugambe owa Buganda tokomawo tunyiga akasajja tukwate owa Kasese tumutwale bamukole ki abeereyo naye tukwate ow'omwaki oli kuba ate ye bamunoonyeza ne byaddala ne yagamba mbuno abaana be bafwa tumukwate naye tumutwale nkwate owa Tulumba naye kabaka w'Ettoolo tumukwate naye tumutwale kaakati olyoka owulire Uganda esiikuuke kubanga mulina okudda ate mukuze ba Ebeni mubeerewo ife tujja
naye magombe gye tunaabeera tujja kuba bagumu nti kati Uganda eteredde tufe n'omuntu nga tumanyi mmwe temuliiwo tubeko bwe tubawummuza kati ffe tusooke tufe n'omuntu bwe tumumaliriza tubayite kubanga ate nammwe mugenda kutufuukira ekizibu anti bwe tutaabibagambe temumujja bitegeera mutubuulire bwe muba musobola mumusobola mutubuulire bwe muba temumusobola mutubuulire kubanga ffe era byonna tujja kujjamu ekyokukola Mukama bawe omukisa corrective responsibility ffenna tukwatiremu ate nammwe abeewaganyadde waggulu mbuno muli baakabi nammwe mukkakkane tutuukirize obutuukirivu Uganda etuukirize obutuukirivu bwayo bwonna kubanga kitugwanidde Bayibuli bwegamba ayagala ekyawandiikibwa kya Musa nga Mukama nsisinkana ojja kukijja mu Kuva essuula 3 katusabe Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olw'akawungeezi ka leero tukwebaziza olw'ekigambo ekiramu tukwebaza Mukama kubanga oyogedde eri obulamu bwaffe Mukama nkusaba Bayibuli egamba oli kabaka wa bakabaka Mukama nkusaba bakabaka baffe be watuwa kabaka wa Bunyoro kabaka wa Nkole kabaka wa Tooro wa Buganda wa Busoga bonna Mukama beerako ekintu ekipya ky'obayingizaamu tulabe nga tununula eggwanga lyaffe Mukama mu linnya lya Yesu Mukama twagala Uganda empya ate ogitulaaga ate ogitusuubiza tumanyi Mukama olina wootujja olina wootutwala mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza sabidde abalwadde sabidde abanyigirizibwa sabidde abalina ebibuuzo ku mitima Mukama sabidde abaweddemu essuubi tekabaddemu essuubi Mukama waliwo atakyasobola kutambula waliwo atamanyi kiddako Mukama waliwo atamanyi kyagenda kuwa famire Mukama school fees agenda kulinnya Mukama ebyentambula bigenda kulinnya naye bannayuganda tebamanyi kiddako kino Mukama gwe twetaaga mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza byonna weebale nnyo Katonda w'ekisa Katonda mulungi ow'ekisa abampera omukisa gwali ogamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mu linnya lya Yesu amiina Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa abanjagalire nange mbaagala nnyo tusisinkane enkya essaawa ze zimu mbaagala nnyo I sign out nze ASP Asimubire Bible and Politics I sign out